tuyina Bad Black gwe yazaalamu omwana ababbaawo omuntu kasi omuzaalamu ababbaawo azadde mu bangi azadde mu ani nani azadde mu Kimuswaga azadde mu Sepuya nani omulala awo Eric ate oba Eric Sepuya Igan Sepuya y'America yasamba omupiira enjagala gye yali ayagalamu Medi teyamuzaalamu mwana Medi teyamuzaalamu yali contract Bad Black yayagala Medi teyagala ku Bad Black yali mu Babubbi yali byamubuzabuza kati ono yamwagala ebyaddala Kimuswaga oyo Kamere gwe yayimbako ne bazakyale Kimuswaga ne Same gimme owakabi Kimuswaga akola ki mu industry designer na smartness byokka ate Kampala kasitova smart yo smart gundi bwe yayimbako Vampino tatemba kama mito tukamanyi smart yazalo mwana omukulu ye wa Davina I think omukulu ye wa gundi kiri okay just part one bitere simanyi ekomye biteredde tebiriwo kati after 7 years president emyaka 7 nga Bad Black atakkiriza Kimuswaga alabe ku mwana oluvannyuma Kimuswaga edde okwegamba byeyagiranga sinze taatawo omwana byekivubuka Bad Black n'amumumma 7 years naye kati yamukkiriza omulabako era Kimuswaga ensonga kitumutadde mu mawulire ng'asiima agamba webale Bad Black kunzikiriza kulaba ku mwana manya abasajja tugenda twepanka omukazi naga asijja mukuwa yono omwana gwe yali azadde n'amuwa omuzungu Guleni Guloho erinnya libalyogerera gundi Guleni Kulosi something glucose tumite glucose okubyabuya si oli owagundi wa Igan Sepuya ali omusambi w'omupiira ndowooza omanyi omwana bwe buto buba bweru nnyo yasooka n'akawa omuzungu nga kakyalika naye akanako omudugavu kazibu mu wiiki emu amatu gaddugalirawo omuzungu n'abuuza ate gana amatwe waffe kati tugalina amaddugavu n'agamba musana mungi ne tusirika obugalo ne buddugala n'agamba kiwe dhambi naye bannange sikirabanga ekyagudde watidde buti Josephat Kimuswaga yoyo abanyikiddwa nnyo nga fashionista mukwano gwa Chameleone close friend wa Chameleone nesikembuga oluvannyuma ne bijja nti yamuliddemu olukwe n'ayagala ku bakazi be mwenga mbisala bukula muti mukulwali lwaki atali businessman Kimuswaga si businessman kale Kimuswaga twamulabako mu South Africa gyabadde abeera mbu gyabadde ku bufumbo oba namusanko ne mu America olumu ne mu America bw'ate badde musajja wa kutambula twamusanze ne twogerako naye atuwudde ku nsonga ze kiri kitya kati embeera simbi alhamdulillah embeera simbi okwogerako naawe ng'ogamba Black akusonyiwa olabe ku mwana kiri kitya kati omwana amufuna amulabako Black yansonyiwa bambi era twala omukisa guno okumwebaza era omwana tuwuliziganya era ngenda kubeera naye mukulidde naye walezeemu omulaba oba just Black astafusa namulaba ng'ali mu mbeera nnungi nnyo era Black yeebale nnyo omukuuma mu mbeera eyo gy'alimu tonnatuuka kulaba mwana obadde omaze emyaka emeka atomulaba myaka nga 8 aba 7 eyamulaba ki ekyakusooka okujjira mu bwongo of course nali prepared after mama okugera naye so yes of course nali so emotional so when namuleka she has grown naye kenyini relationship naye nange gyebadde teriiwo but the good thing amanyize taata we so netwesuubiza byetwesuubiza byesajja kwogera mu camera nze naye so I'm looking forward to fulfilling every bit of it ne Bad Black mukwatagana tukwatagana mukwano gwange era even before yali mukwano gwange naye just lwakuba yali yanyigira nga byonna so naye nga mukwano gwange era twogera era tumiitinga mumiitinga ddi tumiitinga nno nnyo tumiitinga tuwera out olumu tuwane business zetuba twagala okwogerako tumiitinga but strictly as friends nothing more than that asobola okumugamba bambi mukyalo oyo nti weebale nnyo byonna byokola mukazi mulungi mukazi naye tuddamu kumpisaamu gaali nkwegayiride ebyo bikome bijja kuddamu kubeerawo nga nsuubire
Yeah. Abantu abamu bagamba Kim abantu abasinga bakutegera nga socialite. Abantu abamu bagamba muno ba socialite baggwawo mu Kampala. Chinsa socialite chiri kinene because omuntu okubeera socialite abaina kyakola ekimufuula socialite. So ndowooza nze ekinteka mu category ya socialite muno ndiringa nnyo ne ba socialite tubeera mu circles ezimu so sifa kukyejjamu. Yeah, but I don't know what other people take it to be like, but socialite, it's being social, I think, with most of the people, yeah, so it's a jam. Abasinga balete bakyakola Kampala wano mu Uganda bagato obeera mu lumuna lumu kati wajjidde ddala mwoli. Mbeera mu lumuna lumu era bisera ne byembeera mu tebategera mu sere mnenga mbeera mu kati mwendi for some time wakoba ebisera bisinga mbali sebeera mu nnyo ne kati mwendi for some time. I think the whole of this year I'm going to be around. Yeah. Kichulaba ebanga limaze nga toli mu kibuga ekikyuseemu. Ekyuseemu. Endongo sigimanyi nnyo. Utambulira obeera ne Jeff ki? Endongo sigimanyi nnyo. Generally, mu ndongo as in music. Kyendaba ku music yakyuka nnyo. I think people tebakyalina budde buwuliriza music mulungi. I think people are stressed. Abantu baagala kucha ku bintu bibajjako stress. Music yadda nnyo ku TikTok. So buli kimu kikyusa I think in that line. Kyosobola okugamba abantu abali abakuwagira abakulaba abagamba ne Bad Black mwalizeewo at least ne muzza ku mwana. Ekyo tekisoboka. Bad Black ayagala nnyo baawe nange kenyini ndi mu relationship naye kati katukuze bukuze abo baana betulina. Omulidde bulungi Kimuswaga. Yeye. Onaakiramu? Yeye. Akiramu kigwe temundi ako Owakulusu. alina muwala mupya. Ne Maggie Ne mukyala Kayima. Pastor Higa. South Africa. America. Uba daming. Sokoleke. Akiramu ali kutunzibwa alityo. Okulusu muno ali mutufu olwanira omusajja we kati huyo bamututte mu America. Oyo si Maggie Kayima nabbi omukazi oyo. Nabbi omukazi apepeya Akiramu wa Kulusumu. Nembeera ajati Kulusumu nkubaka Maggie akoluye. Amma agenda maaso. Someone tag Dr. Kulu mugambe nti Noel Ethonze mulina. Soko olabe gwe ensonga tegenda maaso tulabe ekigenda maaso.